LMTV Uganda, let's go fast. Nanti munange yiye wayo kuberanga munange ekuweereza buli wobera buli kanyumire woboli mubuliri oboli manju kasobera ne simu yo wenyini go typing typenzi LMTV Uganda ku YouTube buli wamu buli mukutu gonna LMTV otusangayo. Natera LMTV fans mugamba mutya bowa banange Yibra Yusuf Fosa Pretty LMTV fans mugamba mutya mwana mnansalo behind the camera the virgin boy atenga yagamba ntino ye anonya musama wowe nango oliyeyo oyina ebisente byo otyobiria we kaita mwana mlensa Lawrence the virgin boy osanga no tutasako no mujjako embuzi jaina gwe kasoba ngo oyina sente wevuga wode sobola kuvuga motoka ye wali asobola okuvuga ne mugane muli ako ku sente nga wakuyigiriza ku kamera ate nekta na bitema kindi himself na byo wale kwera nga biteka ku screen yo ate Queen Sylvia wamone Juma Kemcho kwera nga tuga kutusako amawulire mwana muwala full figure yafunye aboluganda munange bulijjo full figure avayo ompulira nkunyemeza mpe ebirowozo kakati munange tuba tuliawo omanyife ku mikutu tubeerako mba ndiawo ndi ku laptop yange nyiganyiga ndi ku mikutu egyenjawulo biki kakyakaguddewo muyikagudde biki nga siraba mwana mulenzi ng'avaayo munange nga ndaba akameze nga bangamba Queen Sylvia wawe wanene akaguddewo ate full figure yafunye baganda bine ngamba bannange kyekigenda maaso ngamba abadde talina abadde enfunzi ng'agamba muno ye talina yakulya mu maka ag'enjawulo biki yakolako wakathalini kusaasira wuuyo agezeeko wamamafiina naye abaddeyoko kwegamba akulidde mu maka mangi nga ganjawulo kakati ono mwana mulenzi ng'avaayo ng'agamba full figure muganda waffe era full figure mwana wa taata full figure biki bannange yeyogedde bigambo bingi nga buli kimu kyonna full figure buli kimu full figure nengamba bannange ono omusajja kyatankula kimanyi oba takimanyi ayinza okuba akimanyi kubanga amwetegekedde kuba neba naye teri muntu asobola kubenga yetegekedde muntu n'agamba full figure muganda wange era taata yafa ne maama yafa naye tugenda kwabya lumbe era saawa zino n'agamba tuli mu kusetinga lunaku lwe tugenda okwabizaako olumbe tugenda kuba nga twabya lumbe era full figure era ku lumbe okwo kwennyini kugenda kulako n'okumanyagana era bayise full figure bagende bamulage ekika bamulage basenga beko bamugane nabo bagenda kubeerawo figure gwemanyi yagamba taata we yali mujasi yes fira mu lutalo gwemanyi full figure era agamba era wabyogera nakati bw'omutuuka kagamba ye taata we yafiira mu lutalo ne maama we yafa full figure alinga eyegana ekikakye yeegaana ekikakye atayagala kumanya kikakye weebale nnyo kireka kiina kyekyamukola omanyi abantu abamu beera tebagala kumanya background yaabwe beera tebagala kumanya bya famire ye kasita abeera ne sente aba amanyi sente ye muganda we sente ye maama sente ye taata ye bamugambye bo balina buli kimu oba kye bamugambye era mwana mulenzi akolera wali mu Kisenyi ye waakolera tafuddeyo oba akola kalimu ki oba akola kalimu ki ye teyafuddeyo naye yagambye full figure bakuyita ogenda okole ki omanye abooluganda bannange omusajja yalaajanye n'agamba full figure mumanyi naye lwokuba nti ebintu bino eno full figure bamutya engeri ayogera nnyo ate si ye muntu gwosobola okubamukirako speed n'ogenda ayinza omanyi ye agiyita A ne B n'agiyita B kati ayinza okukuliisa Z n'ogamba bannange ye n'agamba kansalewo nzije wano eno nkliyalinga abantu bano nti full figure simulekwa full figure ayina ekikakye full figure ayina famire oli tayagala bwagazi kumanya kuba ebya full figure ate bebika ate full figure n'agamba ye tabamanyi jasi bali baagala sente tugenda okunoonyereza kubanga yagambye ye bali tabamanyi nyina agamba ye banga baganda bange lwaki basazeho kujja ku TV bandize direct ne tumugamba full figure bannange
abantu bakutya kubanga gwe omuntu oyinza omukola ekina oshegeera oyogera ebigambo bingi n'agamba ye tabamanyi tabalabangako just bo abantu kye beetaaga ssente n'agamba baba nga beetaaga ssente za lumbe nja zibawa kubanga balabika ssente z'olumbe zibabuze ze banoonya kati ne basaba balete erinnya lyange omanyize ndi serebu superstar erinnya twalikolere ate eryo tebamala galikola ate eryo ddyo oddikolere bannange kulubiga ne baganda be naye banegwikirizo ke bwoba ng'ofunye ekika kipya ki oshegeera tekirina mbuzibu naye ye alaba bamwesibako yeewana n'okwewana sebo ye yafuna taata omupya n'amusembeza kati bannange kati era oyo oba omuyita kumutwala mu kika bannange iwatisika omwana mulenzi nawe kenyini n'omuwulirako ng'ayogera ebyo ebifaananyi byo biyita ku sikirinyo ye mwana muwala fulufiga natera omwana mulenzi kamukuweko ye agamba nti alumiriza agamba nti fulufiga muganda wange era n'ekika kye bakizudde abantu abamu oluusi bafuna obuzibu obaoyinza ayinza okuba naye ng'alina bizinensi ze zayagala okukoleramu n'otasoboka kiyingirira naye nagenza okulaba nga kisusse taata yafa manyina ffe teyaziika taata w'omutuufu akisidenti yagwa wano kugondi ku Masaka Road ku bimuli ovudde emaya taata we yafiira era okwogerera kati zino ze mpapula z'olumbe tugenda okukolako